Amakubo mu Lusoga Nabasa ni Abubakari boogere muntu w'abantu. None emitwe gy'amawulire. Mugemba leteire mukaire kano nagagabaire yo tosobeire kutuuka era nga gobaire oli kulindirira butingalese era nga mugakulembeira akaire kano gwe bakuba emigo bamuziika mu Kiina yamala mwena kwibiri avireyo nga mulamu. Olwaleero Uganda yegaise ku nsi edindi okukuza olunaku lw'obutonde bw'ensi emikolo mawuno giri sironko. Waliwo abooluganda abali kuladdanira gavumenti ebairuke batoleyo omuntu waibwe eyafiire e Malaysia go nagasinga kwa ogende kwera nago. Kodde bakagwa bawuliriza abalungi abakateze 89 katoneze ina na basa fama eddakiika erinda lemaze okwegaana essaawa 7 ogw'amalya g'ekyemisana kabakaire kaifa k'amakolumi Olusoga Abubakari boogere muntu w'abantu nizaali mitambo gyago era nga mugakulembeira akaire kano olunaku olwaleero Uganda yegaise ku nsi edindi okukuza olunaku olw'obutonde bw'ensi era nga emikolo mawuno gano mu Uganda girigale mu disitulikiti ey'Esironko mu kikeerezi kya Erigoni. Olunaku luno oludaguzibwa bulinga 5 ogw'omukaaga buli mwaka n'ekigende eky'okubonisa enjiri engeri y'okukuuma obutonde bw'ensi. Yakulira ekitongole ekirwanisa obutonde bw'ensi mu Uganda nkani ekyanema ni Dr. Balilega akankwasa asabye gabeewe engeri y'okumalawo okusoomozebwa okuliwo okuli kuviiranga kw'embeera ey'obwire okukyukakyuka. Wano ng'omulama gwakuzaawo ebyo nkozesa ennungi ey'ettaka lyaffe mu kifo kino nga twalonkinze oba twaze ne project oba twataddewo muwaatwa okugenda okuyamba abantu okulaba nga tuzengula ennima ennungi tuzaawo emiga embalama z'emiga okulaba nti tusimbamu emiti nga tulaba obusozi tubusimbamu emiti kulaba nti mukoka tatwala ettaka eryo wansi n'abonyaabonya abantu so gwe mulamu gwe tuliko eno mu Erigon. Ku nsonga n'endala eyo akulira ekitongole kya Busoga Development Agency nkani Buda n'omwami Mawazi Bulaga yewembye abasoga okukuuma obutonde bw'ensi nga babita mu kusimba emiti era yawikula ekyamanga Buda bweri n'enteekateeka gyeri kujja okutongoza gye bwidda kwawo ng'ono kaweefube bwakugabira amatendekero n'abantu ba buliido emiti ku bwereere. Ensi bwenenga giri kwetaaga okulabirira ettaka lyetulimaku lyetaaga n'okukuuma kumalawo ekyeya. Therefore ngaife aba Busoga Development Agency